Twebaza nnyo Mukama Katonda amanya atamala emirundi junior nkola ministry y'ebyettaka ndi PA wa minister personal assistant wa minister Dr. Sam Mayanja w'ebyettaka ate nga nkulira ebyamawulire mu ministry yonna communication officer sebifuluma ku mpewo byonna binkwatako obutereevu. Nebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde era tumukubireko mu ngalo olw'okuba tukyali balamu. Naye nga sinaba kwogera mwasooka enjogere n'abalala bajja kwogera asooka enjogere. Sooka okwebaza buli omu ali wano kizaamu amaanyi mwekubireko mu ngalo. Buli muntu ali wano alina kye yakolera dadi ate ne dadi alina kye yamukolera. Tubeebaza mwebale okujja kubanga twatandika okusaba kuno twali tetumanyi nti mujja kujja mu bungi naye byonna Katonda yabikola. Taata amaze emyezi 3 nga taliiwo wano, nze mukulu wa family era nze taata aliwo. Amina. Timbanirize ewange so mbaniriza maka gano. Taata yalina emikwano mingi era okusaba kuno bantu bangi nnyo bandiyagadde okujja ne bambi mutusonyiwe kubanga olw'ekifo bwetutegeka Namboole ejjula. Naye taata yagala nnyo abantu kyobola n'abantu bamwagala era buli wempita ensi yonna yansaasira, ensi yonna yatusaasira olw'okuviibwako taata. Naye Mukama abadde mulungi nti yatulekera emikwano nga mmwe. Bane mwebale mutubeereddewo nnyo 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 nnyo. So okwebaza abantu b'oku kyalo kino Sebo Defense yemukako bakulabe g'omu ku bakulembeze b'ekyalo kino abatukuumye. Taata mwebale batukuumye bulungi nnyo. Bebaza abantu b'oku kyalo betwafiirwa baaliwo buli kimu. Nebaza nnyo mikwano gyange nnyo 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 bakwano bange bembeera nga nyomba nabo ku social media. Frank Abao gwe president wabatalina byakola ku social media situka yo president waffe w'olugambo waba tiktoka. Mbebaza nnyo ba tiktoka abali wano kati ba YouTuber Kasuku aliwa Katende jangu aliwa Kasuku simanyi lwaki weekweka jangu wano. Nga sinaba kumaliriza speech yange so kubeeko obugambo bw'oyogera Kasuku on behalf of the whole media fraternity eri wano Saimo n'abalala bonna neyongere nga sinagenda walajja oddemu nnyanjule bulungi n'ebitiibwa byange ssebo nga bwe babikulekera tuleke tugende mu maaso. Omwami ono Mwami Kasuku taata wange ebigambo byasembayo okuŋŋamba ng'ali mu ddwaliro. Twalina Mwami Kasuku ono ng'abuzeewo olunaku lumu nga 2 atera afe. Yagamba Kasuku ye Planned Mukuza ankuze buli kyemanjagala akimpe. Kasuku sente sinnaziraba. Mulekwa alina okunywa amata, mulekwa ayagala nnyo ebirungi so ye Planned Mukuza era nkozeemu omulimu muganda wange ono tandekeredde ne baganda bange bonna abali wano Kasuku tukwebaza nga family.
ne Saimo ba YouTuber bonna mwami kwezi ndozo ojja kwogerako gye bujjako. So basibo ne banyabo tubaniriza mwebale kujja. Olunaku lwa leero nkalobereziddwamu okkomawo wano kuba emirundi egimu gye najjako wano nze twatuulanga naye awo wansi awo. So nfunyemu obuzibu okuba nti nzijja wano naye abasajja bange ne bannaa nti tugende bwe tulina okukuza amanyi okubeera omukambwe oluusi tuyinza obutasigaza bulamu. Netugamba katujje maama omwana amanyi okukambuwalamu naye mukutte muyina munywezezza bingi. So ba YouTubers mwebale kujja abasinga muze kunoonya content naye mugenda mufuna n'okulya mukole ki bangambye emaniriza oli byafu tubalinde byakimanyi. nebaza nnyo famire yaffe tosukunibuddeyo. Nebaza nnyo famire yaffe basenga abaffe nasasulwa. Nebaza nnyo famire yaffe basenga abaffe bakojja abaffe bamaama baffe abali wano. Famire yaffe nnene naye mwegwa omuzindaalo mweguli naye nebaza nnyo mukulu waffe Hamu. Nebaza nnyo maama waffe Hajati atudde awo. Maama weebale nnyo byonna bye mutukolera. Maama mwebale kutwagala, mwebale maama kutubeererawo. Abayasiini byonna bye mutukolera. Basenga baffe mwebale nnyo, bamaama baffe mwebale nnyo, bakojja baffe mwebalire ddala mutubeereddeyo bannange tubaagala nnyo. Nga maliriza nebaza nnyo bakama bange. Asooka tukubireko mu ngalo maama Kadaaga yabadde wano ate nga yemugenyi omukulu ow'omukolo guno. Nebaza nnyo maama Kadaaga byonna byatukoledde. Bwe tuba twagala ebintu ewa pulezidenti tetukyama walala, maama atubeererawo. Nebaza nnyo maama Helen minisita w'e Busoga. Simanyi kyenyinza kwogerako kubanga weebale nnyo kwagala famire yaffe n'otuwa obudde. Juzi wano twabadde mu nyegenyege ffenna naye mutegeso ow'oku ntikko kankuloope. Nebaza nnyo bakama bange benkwatagana nabo mu ttaka. Maama Fiona Balunda okuva balungi okuva mu ofiisi ya pulezidenti ate nga yakwasaganya gino nagiri State House. Muganda wange presidential advisor on Masaka Affairs Namere. Maama atwaniriza nnyo ajja tukozesa omulabyeko. Kanso twa mutaka sebo mwebale kujja. Wini gwekola naye mu office secretary wa minister naye atuddeko awo mukyala Wini gubirako ku bantu bakulayi mukama wange naye waali. So neyanza nnyo ebisingawo nja byogera gye bujja.